Alright, ladies and gentlemen, mwasibe mtya mwasuze mtya kaswe muri bulungi. Mani kati muri vibes za Christmas banayi musa obutambi tuwe content kuno togenda kola boti wakajja. Obutambi tubinawo okitegera abagenze mu kyalo tubamanyi n'abatagenze tubamanyi wali abagenze nga batidde kalulu nga tebagenze na kubazadde baabwe. Naye njagala tusooka tusome kuba nena abantu abasonda ku ssente z'obusomi kuba ensonga gye tubadde tuliko ku ssente z'obusomi abaziyita mu cash n'abasindika ku simu n'abaziyita mu big amounts nga bo bali comfortable n'okuboogerako koza abalala baziweereza but they are not comfortable but it's okay. So kati njagala tusooke n'omwami Haji Yasin era nga yaweza milioni 5 nge yazimpeera mwami Kasuku yazikola ki yaziriita Kasuku ndiye nga ye natwa milioni namba era nga yazisindika ku simu. Derrick Kalisa obagoso ita Desh Kalisa yakunganya milioni emu mu 15 ku live ye era nazinsindikira ku simu. Ivan Senjovu obagoso ita Mary Hatstumbetu nga bano bakunganya kadde kamwe 5 ku live iranga na kampiriza. Tulino mukuru wa Ikibenda okita mu Kasuku yazimwereza nazituletera. Tulino muyimbi Ronald Mayinja naye okuyita mu Kasuku yatuweza kadde kamu. Tulino mwami Agaba Cliff naye okuyita mu Kasuku yatuweza akakadde kamu zona zajja kusimu. Katulino mwami Crown Japan katwe ezo nganze yagikima atuwaya akakadde kamu. Tulino mwami Prophet Matayo iranga tuwa kadde kamu iranga nasindikayo mu kuba representative bange nazifuna. Ku worship house twazifuna mu cash wa Pastor Wilson Bugembe iranga batusondera akadde kamwe 7,000. Tulino mchala Gabinta ate yatuweleza ya kadde kamu. Tulina Salawono Interiors twazijeyo jjo ziya kakadde kamu. Makonzo TikTokers Association nayo yasobola tutusako 5,000 iranga waliyo omwami yagatuletira yagatusanzaawo ku worship house. Yes. So tulina n'omukyala Hindu Mugisha era nga asinziiraawo either ali Dubai oba ali naye nga ali mu nsi z'abawalabu eyo yegatta ne banne ne bakola live era nga live eyo yasobola okwildinga emitwalo nga 8. Yes, mitwalo nga 8 ku kakadde ze sente zava mu live ya Hindu. So kati Bruno K ku live sente za brokers zakunganya zisukwa obukadde 15 naye figa tubadde tukyajetigiriza so funa figa entuufu zajja meke woli za cause banja bali bafuna sente ku simu. Shalom yafunako ezimu nefunako ezimu mama wange nafunako ezimu Bruno nafunako ezimu yo so something like that. So katujetegereza nenga nayo twafunayo ku sente ezikola ki eziwerako. So kati bano nsoma abantu abataweza milioni nenga nabo balita sente zaabwe mu mpeke. Tulina Light Properties balita 3,000. Tulina Chicken yalita 2,000. Tulina Mama Chicken yalita 6,000 omukazi nga atunda bintu bya toy mumanyi. Tulina Kasirye Breeders oyonga yazituweza ku simu na ino mukulu Chicken nefune 5,000. Tulina Slim and Kirinzi oyo mchane mudwairo yajja atunda daga iliko zilisalo rubuto 5,000. Tulina Brian Dumba yatwaye 10,000 na atusabira nako. Tulina omusajja wa Old Good Days omusajja ina branded jacket zatero wabayimbi yatwaye jump emu natwaye 10,000 bambi. Tulina Chusi yatwaye 5,000 okuyita mu ba Sami and Shower ba comedian. Yes, tulina Madam Chirabo ali UK yatwaye 46,000 ngezo yaziweereza. Tulina Haruna Mbiru yatwaye 3,000 naye zino yaziweereza. Tulina omukyala Apple Furniture era nga yajja na watu natwaye 20,000 mu cash. Tulina Credible Real Estate yatwaye 5,000 mu cash era nga yajja mu ddwaliro. Tulina Tikia Ministries yatwaye 10,000. Tulina Dr. Sija musoma nnyo anaye yatwaye 3,000. Tulina ndoza tulina omwami Abeka Kawalya eranga naye yazituwadde mu mpeke okuyita mu mwami gwe bayita Sekamanje Savio oyo mwami muyimbi wa gospel. Joel Senyonyi okuyita mwami Kasuku yatuweze 5,000. Yes. So nsonga kati endala yensonga ya mwami Bebe Cool Mr. Moses Sali iranga njagala bategeeza nti Moses Sali tanaleta contribution ye obata naba kubako kyakolawo kuzina ensonga because abambali bamanyi Bebe Cool yabisotinga abala bagamba kyagwa Bebe Cool yakiyingiramu. Yes yakiyingiramu but awali tanaba taking action neke tusabe ajabako kyakolawo. Then ku nsonga z'okugenda
kugenda mbadde sinagenda bannaye eryo ddwaliro liyawo nali abaliyita lya TMR wenali nga banzijanjaba so wenna bwe banzijanjaba n'ensiibula nembadde bansiibula so bali banzijanjaba gundi just attack ezaali zinkubye naye nga baali tebanzijanjaba bulwadde kuwona okitegedde so tukyetagira ddala ssente naye nga sofa tulinayo miliyoni 91,882 right now yes zizakajja kuki ze zitudde ku otubale zitudde ku simu katale ko nezitudde ku account eya bank eya DFCU yes so kyekyo bantu bange ndowooza abasigadde tujja basoma muki nga mu list nabezeeko mwegendo beera ne sente za bunoke zetwasonda ku live zetujja okuzaako nga tunaba tusomye abalala abakyayita sente because maybe people are still contributing wali abalala abakyasente nga tubakkirizzekanyiza nakyaboogerako yes so nabo njagala tubeebaze so thank you everyone njagala obeebaza bannayuganda mwebale nnyo okukolaki kugatta ddoboozi lyammwe wamu njagala bategeeza tulinayo marathon naye njabamba wa full details of the marathon tulinayo ne charity match nayo tujja bamba wa full details because tukyetagira ddala ki sente so musiibe bulungi mwiraba